Obadde okimanyi nti office lady Patience tumwekwase alumbye Viola Nakidde Nakabuto amugambe ku bigambo bye n'engeri gyawulira eri mwana mulenzi JB Kalanda gwalowooza nti nali mulavu nono Nakabuto. Say that Namugamba munnange Alex is like a god. Wombuuza ebikwata ku JB Kalande oli alinga Godsend wulire obugambo obuwooma. Nice. Musajja mulungi. Staying in this house. Butuufu okuva enajja mu nnyumba yenna byayeredde bulungi. Good man basically. Ekyamazima musajja mulungi. Can say. Kyesobola okugamba. He's a nice person. Musajja mulungi naye kati amubuuzizza. Why do you ask? Lwaki ombuuzizza enkolagana yange naye? Namugamba. I love Alex. Munnange mwagala nnyo ebitagambi. Ono ne yeesikamu tebannaba kwatulangana naye tekimuyisiza bulungi. Namugamba bambi nkwegayiride negayiriraako JB anjagala okamala nze nja kuwa buli kimu ky'oyagala. Ne bw'oba oyagala kukwata kaana ako kazaalire mu Amerika nze nja kikkolerako. Bambi kikolere ku lwange njagala nnyo Alex. Yes, okay, bulamba after beating you what is inside. Tugenda kubanga tugitandikirawo kati. Ekitoto tugenda kukyakuna omwenzi omusiru and unwanted pregnancy. Nenga vije Jessica Besting kugamba ntino soka olabe ku kalangu ka kino ekina Uganda katana tukomewo. Yes, soka right neno yafulumye dda bagise deadly surprise so besti nga tetunaba kwolekera kiregenderwa nkusaba osoko nonye kweno movie bagise deadly surprise by VJ Joshke. Twamaze ddoka tusaake eddobozi era nga kati kitokota kisanikiro genda kubanga ogisanga buterevu ku YouTube channel ey'abannaffe aba Jefflix Yugi. Jefflix Yugi either searching erinnya deadly surprise by VJ Joshke oba osakinge Jefflix Yugi otukire ku channel zonna ogenda kubanga oziraba mulambalamba. Oba secho besti buterevu gwagirabidde ku VJ Joshke akalangu oba okalabidde ku VJ Joshke Films official YouTube channel nkugamba ntino awo mulinnya wennyini wolaba obugambo obwa bululu at Jefflix story tugende mukwano buterevu oba okona obukonyi n'otukira ku channel deadly surprise tugende tukanoonyeko ate tulyoke twolekere ekyatulesa olunaku olwale genda okanoonyeko okalabe atannakalaba osubwa deadly surprise. Likinga, commentinga, sharinge ku Jefflix Yugi YouTube channel. Alright, tutandikidde wano wennyini we twakomye nkugambye ekitundu kyakuna omwenzi omusiru twasembeyo okulaba nga mukazi wattu mwana mulenzi JB Kalanda gwakola naye mu office buterevu ate ye amufa bitole. Mukwano gwe Bella yagezaako omugamba nti noleka omusajja ye kennyini akwekwanira nti oli mutuufu naye bambi omusajja emufa bingi. It doesn't make any sense. Ngawulira tebigatta naye nga bwe kiri. After a man that doesn't even give a fuck. Ngawulira yeesibye ku musajja atamufaako. Again, Bella. Naye ngawulira amwagala. Olw'okubanga ye musajja alimu ye buli kimu kye yeetaaga. So intelligent. Nga musajja mugezi. Ate nga musajja mulungi. Kyekika ky'omusajja yennyini gwayagala. Kati kabulaza besti musajja owulidde bamaama ebintu bye baagala. Beera mugezi please. Beera mugezi ate ng'onyirira kola ku ebyo osirike. Kati mwe bamaama beera n'ebita n'akaninkini ewa Joshi Bwongo y'ensonga enkulu. Omanyi abamu mwesuddiya oba mentioninge ku linnya ly'omuntu olw'okuba Joshi ayogera nnyo ku bita olowooza bita ewange kankubire kankuwe kodi y'abasajja abasajja bakola bita naye bawasa Bwongo. Kati beera n'ebita bye bitayi mu magezi olabe ekiddako. Mukazi wattu bambi yaswama Mugisha Frank wano wennyini ku gate ngali lubuto omuyawe mweganye enfunde ziwa ne kuluna amusazeeko Mugisha ngajja era gwe neera ni bannange gwe kininkini gwe okola ki wano ni bannayi Mugisha lwaki weeyisa bw'oti mazima yenza owuwo. Labayo enkya birthday yange ate okimanyi bwe twakikolanga ku birthday toyinza kunkola kino n'olubuto gwe gundi nkugambye emirundi mingi sinze Frank nze Steve owulidde otegeera oba totegeera
ne Franka. In my condition, you're doing this. Ne mu mbeera eno gye ndi mu gusajja gw'osazeewo kola bw'oti. My God will judge. Katonda agenda kukulamula. Will judge you for. Katonda agenda kukulamula Franka nkubuulira. I don't know. Anti munnange omunafu kyalinawo kyokka kukwasa Katonda. Yayita afandeyeko yadda gwe jangu wano. You see that woman? Olaba ekyo ekikazi ekigenda. The one walking. Ekyo ekirengeza amagulu. Ever see her anywhere? Singa ziramu nenkiraba waneeno gwe ogobedwa leka gundi fandeyeko yadda nga ayagala omulimu gwe. Era munnange nakidde vayira kaddamu okuzuuzaana ekibuto kye afandeyeko yadda ajja mukolako emikulu munansonyiwa buli kanejeriya nze wenda basikaali okabulaza yekoyada yega koyada is my bro twatuuka okubeera nga we are twin brothers by love mukwano gwe gwatugatta mwagala nnyo ebitagambika gyali eyo ebukuya mu golodi nkusabira kimu mukama akikole mugana wange ogwe ku golodi agenda okuvaamu ssente oleme kudda mabega obulamu bwo bwonna obusigadde kati mukazi wattu abaali wano afuna essimu wandika ogamba Amina naawe oba okimwagaliza Bought the items for the salad. kati birungi Fiona Cabbage, nga gye byamukubira oleese eki nti buli kimu nkiguze kabeji green beans, green onions, green. Yes, I bought the green pepper. Definitely. buli kimu ne green pepper I abiguze bought some chicken too and fish. The drinks and the cake are kati munnange already. aguze enkoko byennyanja Rosie buli kimu kiri was going to the mall to pick up some munnange sure what, but that was ye mwala nakidda ngambye agenze ku moolo all right then. kubaako byagula akomewo kati bambi musajja watujje bikalanda afaayo ne mwana muwala kyanaalya amakinga sure nti kyekyo kyennyini ekinaamukolera ali lubuto olutali lulwe naye ye tafuddeeyo mulabidde n'omwe kumbe baabitegedde nti leero mazaalibwa ge baleese owa piyano badayika nkolemu ku lugambo mulaba oyo omwami ali mu black and red I got a good one. ye Hilary Eze original names Today's Rose's birthday. You should stay and celebrate. kati ono ng'agamba Well, nti Rosie leero birthday ye late daughter's birthday. And ati munange nange bba wange I can't afford to meet. leero birthday ya muwala we omugenzi kati munnaye sijja kubeera ku birthday ya kino ekininkini ngenda eri mu kijjukizo kya birthday ya muwala wange gwe saalabako excuse me So you know, okudda ku mukolo mbadde mbagamba omwami oyo bamuyita Hilary Eze original names ye director wa Larigi Films ye mukama waffe ffenna ba VJs abali under Larigi content era yatuwa olukusa okuva e Nigeria lumu Of your birthday. ejja kumubaleeterako waneeno mukama nga ye mubeezi ng'enteesaganya we ziri tunywemuko kacaayi namwe ba besties Everything I did era nga yasiima ebifaananyi byammwe mbiteeke ku firimu kuno except for your day. kubanga namugamba muli bantu banjawulo mu kontenti waffe I am abamutambuza katudde ku firimu to overshadow my sense of reasoning katuli wano ku kijjukizo out of the house. ekya muwala w'omu nnyumba eno naye nga muwala we omutuufu amulese eri taata ali wano yejjusa byonna bye yakola I cannot forgive myself. yagamba nti no sisobola kwesonyiwa ku kye nakola muwala wange Today adds +1 to your years. olunaku olwaleero weeyongeddeko omwaka Wherever you are, naye yonna gy'oli munnange please forgive me. nsonyiwa nkwegayiridde I still love you. nkwagala naye byeyakola Please accept my sympathy. bambikkiriza okusaba kwange If I can turn the hand of time, singa mbadde nsobola okuzza obudde emabega right every wrong that nandibadde ntereza buli nsobi gye nakola muwala wange I allowed ego and affluence munnange kwali kwemanya rob me of the na bya politikisi bino just gift that nature can ever give. neneerabira ate okola ekyo kyennyini kye nali nteekeddwa okola I have wealth, namugaa nina obugagga everything that money na can, buli kimu ssente zesobola okugula but I'm still not complete naye sijjudde because of the vacuum you created. olw'ekifo kye waleka owuliriza mukwano osobola okuba ne ssente naye waliwo by'otasobola kugula Of second chance, ne ssente zo okugeza omukazi gw'oyagala ng'akwagala ebyaddala oyo tosobola mugula the Roslyn Benson, omwana gw'ozadde oyo tebamugula katonda yakuwanga ekirabo watch your feet. kati munnange yagamba nti singa nsobola ofuna omukisa
nandibadde nkoza ne ku bigere muwala wange want. bambi kwegayiridde ensonyiwa Worries shall be my priority. singa nziramu nenfuna omukisa okweraliikirira ako kwe nandikulembezanga Emma, you are nange the daughter of a great lion. oli muwala w'empologoma nabige Please rest on wherever you are. bambi owumula emirembe yonna gy'oli yakaaba kiifu naye ng'omuwala gwayogerako ebintu ebyo gy'ali naye nga yakimanyi mufu naye ng'embwene muli okumpi gyeno gyatuhaire Juliani bininkini mpulya kino ekikazi kino engeri gyekinyiiza mukazi mwana okudda eno omunanga yamanyi kyakola big up my boss Hilary Eze obuuka muto naye baabo obwongo buli awo yali emabega wa bino byonna byolaba bambi mukazi wattu yatuuka agamba happy birthday Happy birthday. yakyewuunya nagamba nayisobola kikkiriza ne mazima ddamama ebirungi naawe webala ennyo jebbi mutufu kalanda oli kalanda bino mbadde sibisuubira It's a favorite color, so the cake is ati wangamba oyagala nnyo bbulu kati ne keeki yiyo ya bbululu kyoka gulabe ogufuba bambi yenna aweddeyo olubuto lumulega essanyu lyeryo lyayinawo omwana tamukkiriza seka nnyo owenako obuwenyi katono nga bamuyimbira kayimba birthday to you. amazaalibwa amalungi munnange nakidde Viola happy birthday to wulira How old are you? ebikyo birungi yakigaanira omwana wange tokyogera neyongeddeko egiwera mami birungi Fiona yaga mwana wange tokola era nkazi tayogera mannya kati amugamba asale keeki naye olina okwebuuza ku mwana nakukkiriza okutama oba omwana ye nakukkiriza okutama oba tugisitulemu nja kugira nange nange Yes. J. E. munaye basperinga ti JESUS kati mweno gye mubalira mbutaano nya bo basperinga kigambo Jesus Have a seat. bambi atuula ate bamusaavinge waliwo omuntu ali eyo ng'alina essanyu lyo mu bungi happened yesterday. kati okudda ku ono I can see that Rosie truly loves me. eno si gye bayita lava envannyuma anayi twajjiddwa ba x I was really pained with her words about her. yagamba munaye nakizudde loozi abadde anjagala I nno don't have nekyanumye ekyokubeera ng'ate aŋŋamba ebya birthday ebyo naye Oh man, mwana that girl loves me. waliwo yanjagala alowooza ku oli pozi ono twamuyisaani big sister muka mwana elda sisi wannazaala ye muka ne bannange obusajja obutono tulina engeri gye twepaatiika ku bintu ebingi weebiti ate nabyo birina engeri gye bitwala simanyi gye bistole kikazanyo kyakali mu bintu bino mugisha Frank storage woyo kirabe kyonna kiyiika Like that? Yeah. mundeke Yes. mpulira obusungu mmwe mpulira obusungu kireekana nga kye baliko mwana ogize naawe kasiya What did? twazinaze kwogera firimu Huh? Oh, that's right. I will give it to you hot. kati agenda kukimuwa mu bujjuvu ekikolokomba tugende nkusimba ekikolokomba katonda wange ezo stage zezikola ku bintu weebiti ebinjinji bamu owuli akiwere ebitane wankubadde byenkana n'ebisambi ize tugendera okyanolowooza kirina ebitakumbe musambi gwe gwagejja paka mu kiwato ankomewo kati okudda eno bambi ofiisi reddi Good day, Mama. kuba muyitaani ono ate
I'm here to see Alex. Naye nzize Sorry, but he's... ogenda muyita Patience tumwekwase. I see. Kati Patience aze kulaba Alex n'agamba, Mama, there is something I need you. Mama, waliwo kye nsaba munnange onyambemu. Okay, kikyoba? Before then. Nga sinnakigamba. Kamala okusimba kintu kidogo. Okwataka sente kano. I want you to have this. Mbadde njaba osooka ozikwate. You can keep the money for the Nono birungi ye mulongoseemu gwe mmanyi asooka zikwata nnyama ntono kayano eri mu nkwawa aziganye. Mama, Mama. Really need you to talk to Alex. Mbadde nsaba oyogereko ne Alex. I mean, I want you to make him see reasons with me. Ekyamazima njagala. They love Alex. Kalando yakimanye nti no mwagalanye ebitenkani kajja ndi boss kantambulira bulala mu mutima. for the money I get. Ensonga lwaki obadde ompadde sente. Money is not everything. Munnange sente size kyonna. I'm a woman and a mother. Ndi mukazi era maama. I know how it feels when a woman is... Nsobola okutegeera kiki ekiwulika ng'omukazi ali mu laavu. It is something that should be allowed to come natural. Munna alina omukwano olina guleka gujje nga guli nakyo. If you allow it come naturally, then it can get reciprocal. Wona oguleka gujje nga guli nakyo gujja kutuukira mu kifo ekituufu. No. Agamba mama nkimanyi. I know, but I don't know what is wrong with you. Kimanyi naye simanyi kikyamu kikindiko. I can't really say what is really wrong. Mbuto sobola tegeera kikindiko. I've had several breakups, and that's why I don't want Alex to... Munaye emenyeddwa nnyo emitima sagala. Just look ne Jebbi Kalanda ayitaawo. from a rich home, Nva mu maka amagagga. a refined job. But when it comes... Nina n'omulimu ogw'ebbeeyi naye I don't just get it right. ekituuka ku mukwana amazima sikitegeera. Just calm down. Namugamba munaye kakkana. Easy on yourself. Kakkana. Like you rightly said, look at you. Nga wogambye sooka wetunuulire. Beautiful woman. Oli mukazi mulungi. And you have a good job. Ate olina n'omulimu ogusapulimentinga ensonga. All you need is a little patience and... Kati kyekwetaaga bugumiikiriza swamamu. Naye gwe ssebo kibirungi Fiona kirina amagezi. definitely give you a man who would love and cherish... Katonda agenda kuwa omusajja agenda okwagala akususuute akuleetera okuwulira ng'olina abagereka. Okay, Mama. Naga kale maama. Much. Weebale nnyo. Kale weebale kusiima. I should be on my way now. Kasente ate akazizaayo mbadde mmanyi. You take care of yourself. Anaakalekera birungi. Bye. Olw'okubeera nga amuwadde amagezi. Birungi olaba era zeekola. Kyovula birungi y'omunauganda. Okayana eri mu nkwawa. Wakiri amayiza ga munaye kabadde ka mawulire. Kakubuulirirwa kwe nkuwadde. Ken. Okudde eno. Chief, I must confess that I love your push. Kati bambi chifu. Wire asiima nnyo Ken byakoze. Ken mukalakaasa ag'e Uganda. Thank you. Mujja kumpulira mu omusena. What about the contract with the Chinese company? Yagamba nsiima empeereza zo munnange n'ekiri kitya ku Bachina bano. Not Munaye eby'Abachina. in 2 weeks' time. Tebinaakumuka bulungi naye mu wiiki 2 tujja kulaba. You know how much Nagamba munnange omanyi important that contract is. kiki ekyetaagisa era omanyi bwa mugaso ki eyo contract gyeri gye tuli. Okay. Okitegedde gyemereko. I'm doing my best. Nagamba munaye nkola ekisinga. Kola nnyo. It's all right. Kale, it's okay. Last on it. Okay. Bambi. Ye ono Kenny. Ye mukozi we gwe yeesigira ddala. Kati okudde eno ewa anti birungi Fiona ng'ajja aleetera fanda yekoyada oba muserikale ali mu geeti ki oba fanda ali mu geeti ki yekoyada kino ekifo akitwala kati kabulaza yekoyada ng'ajja afuna ebyokulya naye alokompoka. N'ekirala maama anti kundirabayo waliwo kyembuuza kikyoba ebyembuuza biri eyo munda eyo mu ofiisi yammwe eyo ogano ono madamu olubuto Cletus, gundi that is the reason you called me. yekoyada eyo ensonga gyompitidde nja kumanya baagalana Tatafo, oli musiru you would not concentrate on your job and your duty. gundi mu kifo ky'okuconcentratinga ku mulimu gwo Smart. n'ebyoteekeddwa okukola oli mu kulinya Pack out of this. Labayo. Come and live inside. nedda kati birekeewo ojje eno waggulu See? ofune olugambo olutuufu lw'onaasaasaanya ne naawe maama mbadde nkugamba akavugambi just oŋŋambe oli musiru When you find them- amagezi ogale kati ozuula okola otya Jobless. no sense
nga talina byakukola gwe yakoyada oti kwata mmere yange tuve wano. Ken, I would like you to do me a favor. Kati wulira. I want it to be a secret between us. Atuhaire yagamba. Keni mukalakasa nina ekyama kyafe. I want to see Chief's will. Njagala kumanya ku ddaame lya Chief ne mukama. Ma, this is not possible. Mama tekijja soboka. Chief is a good person. Chief muntu mulungi. Sira lwaki mulyamu olukwe. To me and he trusts me so much. That's why he gave me those rooms to keep. Ensonga lwaki ampa eddaame lye mukulu. Double it to 2 million. Abayo kale ngenda kuwa milikwesi 2. Agamba gwe. The amount of money you offer me. Munaiteri sente zosobola kumpa kulya mu Chief lukwe. Ebyaddala. You need to slow down. Kaka nebintu bikwate mpola. Chief ayina ekyamanyi kyakutegekedde. Kyoba ngamba ku ddaame lye. Labayo naawe aleeta olukwano. Ono Keni mukalakasa mulongoosemu nkola mpya. Tali ku ebyo. Yakiwulire ngamba nange. Ono amanyi benerekereza okwatako. Abulengane. Tyokudde wa Jebbi. Ayita birungi. Sooka ojje munnange. Jebbi akeera agenda kukola musajja wattu. Ne mu nyumba muno. Very busy. No. Mbuzi obadde busy. I need you to help me with. Namugamba njagala onyambeko wano. Please give this to Rosie, yeah? Amajambere gano gampeere Viola. Late for work. Zimuyambeko zengenze kola. Alright. Kale munange weebale. When I get back. Kale tujja kukwatagana nga nkomyewo. Bambi kakazi katukali eri kawumuddemu. Sente baziwadde birungi Fiona azikawe. Sajja watu alina omutima omulungi ate ebyaddala Jebbi Kalanda ali siriasi muko mu mirimu naye alina omutima omulungi. S6 John Bosco. Feels like you don't even see me. Yamugamu nange nkwaga netonjagala olinga atandaba. All because of that pregnancy. Olw'okuba ng'oyo omukazi ali olubuto wabula maama nkwegayidde ow'olubuto mujje mu mboozi zaffe. Just muyamba buyambi tewali kirala. I really do love you. Mbutuufu nkwagala nnyo naawe. I came from a wealthy home. Because I'm the only child of maka amagagga nze mwana wa taata omu yekka. anything you want. Nsobola okukolera ekintu kyonna ky'oyagala. As long as you just love me back. Just gwe kasita onjagala kati n'abakazi abalinamu bino bye mulowooza mbu you can buy. Gwe n'omutima gw'omusajja akwagala ebyadde ate bagugula man. Yamugamba oli mulungi omusajja ali eyo yenna akwetaaga naye nze mbutuufu mpa buwikadde nerowooze si bunaffe mukadde twerowooze nyirira osirike. Mugamba nkitegeera ndabayo nkuwulidde Don't forget that I love you. naye teweerabira nti nkwagala. I really do. Look, ndabayo you want me to talk to my father to make you the head of this chamber. oba oyagala njogere ne taata akufuule head oba omukulu ku kyembe eno ngamba nze nkikoleko olaba otya. Biyingiddemu ebyokufuula omuntu omukulu. Do you know I offered Chief's manager a check of 1 million? Negwe okimanyi mpadde Keni mukalakasa check ya Merikwesi n'agigaana andaga eddaame ly'oli. The idiot, the kind N'omutuufu oyo omusiru mutasobola kulyamu oli lukwe. Merikwesi 2. him. Nengezaako n'omuwa omukwano sebo n'aguga. Plan B yakyewu. Baba ebintu nga bitabutseemu. Plan B ye muwi w'amagezi. What to do? Agawatuhaire Julian oba gabatwalawa. Tell Chief to fire him. Mugamba gwe kyoba okakasa Chief agoba omusajja. Plan B Chief tayinza goba Keni. This guy so much. Banaye ayagala oli gaayi. He's always saying good things about Oyo gwolaba amwogerako birungi byokka buli wetubeera kimu 2 Keni kimu 2 mukalakasa kimu 2 Keni tasobola mugoba. Eyo pesa fu. him. Kati amugoba ate tayinza. My dear, Omugazi you need ddala Plan B n'amuwa Plan ey'okubiri. shine your eye before soap will enter your eye. Yes. This is a golden opportunity for you to become rich. Kyonna kyamugambye guno gwe mukisa omukulu ogunaaleetera ono mwana muwala okugaggawala. Anything for you. Kola kyonna Chifu mumanya akwagala asobola okukolera buli kimu kye weetaaga. He's not legally married to you. Jjukira tannakuwasa bya mpeta. So my dear, play your game well. Ekintu kyonna kisobola okutuukawo kati otazanye bulungi muzannyo gweyo bigambo bya Plan B. Ng'abigamba atuheire Juliani. this idiot. Agende wa Chief yagamba Things for me. ono omusiru ngenda mukolako nga tebinnaba kumbijjira. Wewe liking a commenting gwe tonna liking okola ki? Very long way.
kati okudde eno And I do not want anyone. obadde okimanyi nti office lady Patience tumwekwase alumbye Viola Nakidde Nakabuto amugambe ku bigambo bye n'engeri gyawulira eri mwana mulenzi JB Kalanda gwalowooza nti nali mulavu nono Nakabuto Say that namugamba munange Alex is like a god. wombuuza ebikwata ku JB Kalande oli alinga Godsend kuwulire obugambo obuwooma Nice. musajja mulungi He's staying in this house. butuufu okuva enajja mu nnyumba ena byayeredde bulungi Good man, basically. ekyamazima musajja mulungi You can say kyensobola okugamba he's a nice person. musajja mulungi naye kati amubuuzizza But why do you ask? lwaki ombuuzizza enkolagana yange naye n'amugamba I love Alex. munnange mwagala nnyo ebitagambi ono ne yeesikamu tebannaba kwatulangana naye tekimuyisiza bulungi namugamba bambi nkwegayiride negayiriraako JB anjagala okamala nze nja kuwa buli kimu ky'oyagala I forgot. niwe oba oyagala You were brought to have your baby. kukwata kaana ako kazaalire mu Amerika nze nja kikkolerako For him. bambi For me. bambi kikolere ku lwange njagala nnyo Alex mbusabo Patience tumwekwase agenda kukwata sente zonna aziseemu aziwe omwana muwala ono amuyambe ekintu ekya ayogereko ne Alex okudde eno Sweetheart, obuzibu nga bunajja chifu bamuweeweeta mu mutwe mbono sweetheart boyo simulya leave your manager office. yamugamba goba manager awo ye Get you someone that can do it better. ngenda kufunira omukozi lwaki oyagala mugobe naawe Ken has been putting good effort into bambi Ken abadde akola bulungi mu ofiisi yange kampani agikoze bulungi kati ate oŋŋamba mugobe lwaki Honey, I think it's high time I told you the truth. mutuufu oba nkugamba amazima mbadde nkisirikidde Your manager has been making sexual advancement. maneja we oyo abadde ayagala kuneegoota The last time at the cemetery, omulundi ogwasembayo he winked his eyes at me romantically, nange amaaso ge ge yantunuliza nga gali so romantic pestering my life mutuufu to date him. You mean Ken did all that to you? kyogamba Ken yakola ebyo byonna iye era munange otamugobe In fact, olaba fired. oyo agobeddwa He's not just fired. oyo tagobeddwa Make sure that he does not get any wabula benefit. talina yadde kyagenda okufunawo He's fired. mugobe wajjo You know, I wanted to hide it from you, naye bebi mbadde njala nkikweke but naye I told myself that if I don't let you know, negambye nti singa sigamba keeps pestering my life, he might just rape me. omuyayo engeri gyannemezaamu ayinza n'okundwa epinga gwe takisobokegga As we speak, olaba he's twogerera already in the labor market. kati saa zino ali mukwetikka migugu mu katale bambi n'abakazi bano mwana kati kabulaza nga tonnaba kuwulira bigambo bikwatagana ku kyaliwo mbu simanyi yakoze mukazi wo bino nabiri lwaki tatandikirawo ekitundu ekigenda okuba ekyokutaano nga tonnaba kubiwuliriza kyali wange sooka onoonyereza ensonga bw'atyo chief bw'agoba mwana mulenzi kani amugoba ku nsonga za atuhaire Juliani zamulimbi obulimbi kati meeting eno oba eriko biki kasita olabanga Kabulaza Mugisha Franka atudde ne ttiimu ye ng'omanya boogera ku bizinensi luseke katukomewo mu bitundu ebijja it's my boy VJ Joske a video of mobile value created by both you and me Salungo I love you my besties. Oyagala ku trackinga simu ya mwagalwawo omanye oba akwendako alina byakuta nabyo mu WhatsApp mu gallery mu calls mu messages anti esimu yetakuganya gikwatako nengo oyagala ku trackinga eddagala lyondina oyinza okubawo ng'olina bambi omwana wo girl child oba boy child ng'oyagala okumanya fine omwana oyo alina essimu naye agikolerako ebyekisiru oba nedda babesti njagala okubategeeza nti no amasimu gano gakwatagana bulungi nnyo n'obeera ng'osobola okulaba ekiri mu simu y'oli kyokka nno tekyetaagisa kintu kinene just namba ya simu abamu oyinza okubeera ng'oli eyo obubweru naye nga gweyagala otracking ali Uganda obanga taganya yadde okukwata ku simu yo ne muba mu Uganda naye nga takuganya kwata ku simu ye nkukoledde omusomo nga nkuyigiriza mu lulimi Oluganda nga nkunjonyolera nga nkulagako nti onyiga wano na wano mu simu yo n'oteekamu ennamba ye ey'essimu kasita ennamba eyo ebanga
kubanga eri mu simu eri buterevu oba ogenda kufuna buli kimu, si WhatsApp, si messages, si galale, si calls. Obadde okimanyi nti waliwo ne method ng'osobola n'okulaba location. Bawange oliwa saawa zino omwana ono ngambye ali ku ssomero naye ddala ali ku ssomero kasita aba n'essimu eyo mukwano byonna oba ogenda bifuna. Kati okufuna ekintu ekyo kugenda ku Play Store downloading app bagiyita Yiga Kati. Ku Yiga Kati lye kuŋŋaaniro ly'essomo amasomo ag'enjawulo. Kati nange nga Vijay Joske nabakoleddeyo omusomo ogw'okutrackinga essimu y'omuntu wo omanye byonna ebigikwatako. Kati odownloadinga app ya Yiga Kati ogenda kunoonya omusomo ogwo kweguli. Yiga okutrackinga essimu y'omwagalwawo. Okitegedde ekintu ekyo. Kati onoomala okukonamu eyo video ojja kuba onyiga enroll. Omusomo guno gwakusasulira naye nga guli ku office hours zino. Guli ku office hours zino emitwalo oba 3 oba osegere kati duka mangu ng'obudde bukyali okategedde ku Yiga Kati. Genda ku Play Store downloading app bagiyita Yiga Kati. Ogenda kuba ng'osobola ofuna access ku simu y'omuntu wo oyo awatali kumala budde. Nze nkubuulidde bino bye babendako nga muli awo ebintu temubitegeera. Nze ebyo tebabinkola ku tekinologi yonna eyajja nakuyigiriza wana wawe olina okunyiga mu simu yo tekemu enamba y'omwagala kyokka nno kwogwa omusomo nakuwadde method zeza nya nga buli method ekola ne woba oyagala kulaba location y'essimu oba y'omuntu woyo azonga azalina essimu oba osobola okubiraba byonna ne bye yateeka mu password byonna bannange lwaki neero gojja gwegenda ku Yiga Kati. Waliwo n'omusomo kuyigiriza enkozesa ya Yiga Kati. How to access Yiga Kati. Kati nagwo weeguli gunoonyeeko kugamba ku Yiga Kati gye kiggweera. Downloading app bagiyita Yiga Kati. Simyo boy Vijay Joske. See you besties. N'obwenzi naawe tubugobe.